know. So that challenge is going away. Okay. Yes. Currently, okola project chi? Currently, tulina project ezijja, tulina omuyimbi we tujja nabo mu Feb. Tetunamaliza na Saha naye twagala kumaliza ne King Saha. Okay. Yeah. Project egy'osembeyo okukola ebadde ceasefire. A lot has been said about ceasefire. Yeah. Owulira otya nga bagamba omuzannyo abantu tebaagulaba nga bwe baali bagusuubira? One thing changes them will see. You're not going to make everyone happy. Sure. Kati woba okola omuzannyo ogwo banga gwasasula. Most people don't know the expenses that went in that show. And then Teri theatre yali ebadde woko Uganda nge yali ku Serena on the 27th. Tebeeranga woko. Mwami Steve Gini yakola ekintu ekyenjawulo ne tulabikira ddala nti tuli mu theatre. But the funny bit about Abannayuganda, Omunnayuganda ye kyatasobola kukola ye abasuubira nti ayina kulonda mu negativity part. Singa omuntu ajja kumpa n'agamba nti naye bannange tusiimeko Steve Gini yakoze nekirabika bulungi, tusiimeko omuzannyo gwabadde perfect, tusiimeko akale oba abazanya bonna for the first time theatre yabadde ku stage nga buli muzannyo w'amaanyi waali. Kati omuntu ajjayoko ate akaagaana okuvaayo. So that's a challenge we are having as Ugandans. Abantu boogedde bingi, abamu ne bagamba tebasasula. Naye omanyi ndi mukyala mugezigezi, nze wenkuwa ssente nkuba ebifaananyi. Nina evidence. Wenkuwa ssente zange sizikuwanga nze, nno zikuwera mu maaso ga lawyer wange. So most people speak, bajja ne boogera ku media nga balowooza oba ono weenaamugira bwenti nja kumussa wansi, but abakyala tuli bagezi ate tetwesiga bantu. So omuntu aliyo ng'oba omanyi nti nja kukola kino bigi and then she won't know. Tubeera ne evidence ya each person. Tobalaba embanka sasula nkuwa amateeka tindi mangu ndi mu banka jangu mu banka. Reason is camera weziri nkubye ekifaananyi osayinize ne lawyer wange. There is no way ogenda okujja ku Bukedde ogambe sakola ki sakusasula. So a lot has been said on ceasefire naye nekyenjizeemuko nti omuntu ali mu industry ya arts. I think tebasiima omuntu n'olimuwa akawumbi ye alabanga weziba ziweddewo alabanga omuwadde emitwalo 5. So that's the challenge I've found in this industry. Ate omuntu abeera real tojja kwesigula nti kempaddemu sagundi maybe ajja kusanyuka. That's the challenge we are having at industry. But tebasiima. Never. Kati era still about ceasefire. Yeah. Gwe, what was your role? Watekamu ssente kwa kati mulimu ebintu bye bakompo